I am not a pastor. I'm a custodian of a dimension. I've come to extend and bring this into our world, into the world, for men to access this dimension. And for the first time in my life, I saw Satan in my dream. And he came to me to plead with me that I need your help. Now, the Satan I saw did not have horns. He was the most beautiful creature. I mean beautiful, not handsome. The most beautiful creature. So I need your help. Say, my help? Then he told me the project that he was putting up in England. Now he needs my help to finish it. Hallelujah. 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 Look at my shoes. You see these shoes? Have killed many demons. Do you know? Are you aware of it? You are aware. Okay. What style would you like to go? I want to kill you now with my shoes. I want to kill you now. I'm about to kill you. Timothy, Wesley, get over here and work. Collect all those envelopes. Lady, sit down. Darling, sit down. Sit down. Don't break the anointing. Have the lady sit down. They break the anointing when they move like that. Now, bring those envelopes, please. Timothy, come hold the envelopes, please. Now, you that already gave, you may have to give again. So, now I'm going to bless this seed that God will multiply it. Ntendeza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'atuwadde era tusobozesezza okuba nga tyasobola okwatula erinnya erya Kristo Yesu nti ye Mukama, ate atusobozesezza okubeera nga tuli bakozi wamu naye. Njagala n'okusiima abo Ababeleniya abatutte eddaala ery'okuba nga beekuumira mu byawandiikibwa n'okubeera nga bikkaanya ensonga ez'enjawulo mu byawandiikibwa wamu n'okubeera nga basobolera ddala okuba nga bakema ebyo bisobola okuba nga bibuulibwa mu butuuti obw'enjawulo. Amanya n'eddoboozi Mazima Kenneth nga bulijjo, ng'olunaku lwe twagala tutunuulira ku nsonga eyitibwa abakosefu olw'olutalo olw'omwoyo, oba tusobola okugamba abantu abanyigiriziddwa, abantu abalumiziddwa olw'olutalo olw'omwoyo. Ekigambo kino ekiyitibwa olutalo olw'omwoyo
kitegeeza okubeera nga omukristaayo muzuukufu ekimala, omukristaayo nga kalabalaba. Peetero 1:7 etulagira tubeere bakalabalaba, okubeera nga tetukkiriza kulimbibwa kubanga omulabe waffe tatudde. Mu kubanga tatudde aweesa engeri ez'enjawulo ez'okubeera nga alimba gwe nange, naye bayibuli etulaga nti tugwanidde okuba nga tuli baki? Nga tuli bantu abazuukufu era abantu nga bakalabalaba. Ekigambo ekiyitibwa abakosefu mu luzungu kye tuyita casualties, tugambe wabaddewo embeera eya accident. Accident eyo, accident ng'emaze okubeerawo oba ng'etuuseewo, abantu ababa bayinza okuba nga babadde mu masekkati ga accident eyo oba akabenje betuyita ba casualties oba betuyita abakosefu. Era oli abuuza abakosefu babadde bameka oba bagenze mu maaso n'okulumizibwa babadde bameka? Kati kaakano mu mubiri gwa Kristo tulaba abantu bangi abakosefu ate abantu abagenze mu maaso n'okulumizibwa olw'embeera ey'obutamanya. Jjukira entandikwa ya byonna, Timoseewo 2:15 egamba nti study to show yourself approved unto God. Yiga weeweeyo era obeere ng'okakasibwa mu maaso ga Katonda. A workman that needs not to be ashamed, omukozi atagwanidde kukwatibwa nsonyi, rightly dividing the word of truth, naye ng'alina obusobozi obumenyamu ekigambo kya Katonda wakati obulungi. So omuntu atafuddeeyo kubeera ng'afuuka muyizi ow'ekigambo kya Katonda tagenda kubeera ng'akakasibwa Katonda. Katonda takakasa abo abatali bayizi ab'ekigambo kye. Ate mu ngeri emu oba endala, abo abatali bayizi ab'ekigambo kya Katonda mu kuba nti baba tebakakasiddwa Katonda babeera n'ensonyi ez'okubeera nga ekigambo kya Katonda bakisomesa nga bwe kigwanidde kubanga baba tebalina busobozi bukyawuzaamu bulungi. Ensonga ey'okubiri, Yokaana 8:3-32, Bayibuli etulaga nti Yesu bwe yali ayogera eri Abayudaaya bangi baamukkiriza nga bagoberera ebigambo bye. N'abagamba nti omuntu yenna singa aba yeeyongedde mu kigambo kyange, y'oyo omuyigirizwa wange owannamaddala, era anaamanya amazima, era amazima ganaamufuula ow'eddembe. Ekitegeeza owatali kweyongera mu kigambo kya Katonda, omuntu tasobola kubeera muyigirizwa wa Kristo ate omuntu tasobola kumanya mazima, amazima ago ne gamufuula ow'eddembe kubanga amazima gasangibwa mu Kristo. Yokaana 14:6. Singa oba otulidde Yokaana essula 17 egamba obatukuze n'amazima, ekigambo kyo ge mazima. Jjukira Yokaana 4:4 egamba nti Katonda anoonya abasobola omusinza mu mwoyo ne muki ne mu mazima. So kiba kitegeeza nno entandikwa ya byonna gwe nange nga toyinaako mulimo gwe weenyigiramu oba kuweereza Katonda oba kuweereza eri abantu abalala, ebintu ebirina okuba nga bikulu nnyo kwe kubeera nga oteekateeka omusingi. Singa omusingi gw'oba ogenze maaso n'okusala okuzimbirako guba si mulungi, tegujja kuwanirira waggulu eyo gy'olaga. So tulina sooka ttereeza musingi, ate obulungi bw'ensonga nti omusingi gw'ekkanisa gwateekebwawo dda. Wabula Bayibuli erabula mu Bakolinso 3:3 nti omuntu yenna agamba nti wakuzimbira ku musingi ogwateekebwawo dda abatume okusinziira ku Befeso 2:2 abeere mwegendereza bintu ki byazimbisa nga agatta ku musingi ogwo. Kati leero tuli mu kkanisa, tuli mu biro, abantu baagala okwenyigira mu lutalo olw'omwoyo okubanga balwanyisa obulimba obwa sitaani n'amakubo aga sitaani n'ebintu eby'enjalo, naye tebasoose kubanga beezimba mu mazima agatulambikiddwa mu byawandiikibwa. Y'ensonga lwaki olaba ebintu nga bino mu kkanisa. Singa oba osomye ekitabo kya Yuda essula esookera ddala olw'omunaana, yet in like manner these people are relying on their dreams. Era mu ngeri emu abantu bano beesigama ku birooto byabwe, defile the flesh ne boonoona omubiri, and reject the authority era ne bagaana obuyinza, and blaspheme the glorious one ne bagenda mu maaso n'okwogera eby'ensonyi eri abo ab'ekitiibwa olw'omwenda. But when the archangel Michael, naye malayika omukulu Mikayiri, contending with the
with the devil, bwe yali alina okwakanyizibwa ne Sitaani, was disputing about the body of Christ, bwe yalina okwakanyizibwa ne Sitaani eri omubiri gwa Musa, he did not presume to pronounce blasphemous judgments. Teyasalawo kubeera nga ayogera oba ng'alaamiriza ebigambo eby'ensonyi n'omusango eri Sitaani, wabula yamugamba nti Mukama akunenya, Mukama akunenya. Kati olunaku olwaleero kino ekyawandiikibwa kyokka kikulaga lwaki tulina abakosefu era bagenze maaso n'okulumizibwa mu mubiri gwa Kristo. Abakristaayo bangi okuyita mu basomesa baabwe abalina obukodyo obuyitirira ku nsomesa ya Bayibuli, obuyitirira ku nsomesa y'abatume, bawadde endiga zaabwe, bawadde abagoberezi baabwe obukodyo obuwakanya ebyo byonna ebiwandiikiddwa, ne bateeka abagoberezi baabwe mu mutawaana ogw'enjawulo mu kubanga balumizibwa mu kubeera nga bafuuka bakosefu. Ekisookera ddala tulaba nti malayika Mikayiri mwene Bayibuli etulaga nti bwe yalina embeera ey'okuwakanyizibwa ne Sitaani ku nsonga ey'omubiri gwa Musa, Mikayiri yagenda mu maaso n'okulaamiriza ebigambo eby'ensonyi eby'omusango eri Sitaani. Nejjukira ebyandiikibwa bitulaga nti bamalayika b'amaanyi okusinga ffe abantu, bitonde by'amaanyi. Peetero ekyokubiri essuula ey'okubiri onyo lw'ekkumi kutandika n'olw'omunaana paka ku lw'ekumi lulambika ensonga eyo bulungi. Naye newankubadde malayika z'amaanyi oba malayika eno bwe tuba twogera ku malayika eyitibwa Mikayiri, bwe yayinaawo embeera n'omulabe teyamugenda mu maaso nakubanga nga eraamiriza ebigambo eby'obusungu, ebigambo eby'ensonyi eri Sitaani, wabula yagamba kimu, Mukama akunenya. Kati leero Abakristaayo basomeseddwa nga basomeseddwa abasomesa baabwe abo abasomesa ebintu eby'ensonyi nga babagamba nti baweereddwa obuyinza obugenda mu maaso n'okunenya Sitaani. Pawulo takikolangako, Peetero takikolangako, Yakobo takikolangako, Yokaana takikolangako, n'abatume abalala abatandika omusingi, abakozesebwa otandika omusingi kuyanisa tebakikola. Naye leero tulina Abakristaayo abeewadde obuyinza Bayibuli bwetabawa. N'owulira nga bagamba nti Sitaani nkunenya mu linnya erya Yesu, nkunenya mu linnya erya Yesu. Malayika mwene yagamba nti Mukama akunenya, teri n'omu ku ffe aweereddwa buyinza bumunenya. Nja kulaga nga tugenda mu maaso ki Bayibuli kyetugamba okukola, nti kyetugamba okukola tukivuddeko, kati tugenda tubuukira bintu, tugenda twogera ebintu ebitakola ki, ebitakwatagana. Ebimu ku bintu bino abamu ku ffe naffe twabikkirizaako, naye Katonda batuwadde akaseera akamala ak'okwenenya tukyukire ddala ate tugoberere Bayibuli byekola ki, beragira. Asomesa ebikyamu anenya, be basomesa ebikyamu nabo bamunenya, n'ebirala nga bwe ngenda obikulaga. Naye singa oba otunidde Befeso essuula ey'omukaaga, mulimu ebintu bingi ebyokuyiga. Ekisookera ddala omulabe akozesa obulimba nga ekyokulwanyisa kye eky'amaanyi gye tuli. Ensonga lwaki bangi nnyo bagenze mu maaso n'okuba abakosefu, bagenze mu maaso n'okulumizibwa ne bateekebwako ebiwundu mu kuba olw'ensonga ey'okuba nti tebagenze maaso n'okubeera nga babanjula eri kye tweyambisa okuziisa obulimba obwa Sitaani. Befeso 6 essuula 10 egamba nti finally be strong in the Lord, ti n'olw'ensonga eyo mubeere b'amaanyi nnyo mu Mukama, mubeere b'amaanyi mu Mukama, and in the strength of his might, ne mu maanyi ag'ekitiibwa kye. 11 put on the whole armor of God, mwambale ekyambalo kyonna ekya Katonda. Uli ekigambo ekyo, mwambale ekyambalo kyonna ekya Katonda. Omuntu abeera atya? Ow'amaanyi Mukama. Bayibuli yanukudde ng'egamba omuntu kimugwanidde okwambala ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Singa omuntu ayambala ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda tasobola kubeera w'amaanyi mu Mukama. N'ekirala kira Bayibuli kyenyoza kye kino, that you may be able to stand against the schemes of the devil, olwo musobole okubeera nga mweŋŋanga, musobole okubeera nga temulimbibwalimbibwa Sitaani. Ekitegeeza okulimbwa kwa Sitaani kulina ossanga Omukristaayo nga yayambala dda ebyokulwanyisa bya Katonda.
omuntu atayambadde byakulwanyisa bya Katonda talina bw'asobola funa buwanguzi eri obulimba obwa Sitaani. Bayibuli bw'etulaga nti omuntu aba agwanidde kwambala ebyokulwanyisa bya Katonda, kitegeeza teriyo ngeri ndala. Mu byokulwanyisa bya Katonda bye tugenda okulaba temulimu leero ekkanisa byetaddewo. Yo bataddewo kusiiba ennaku 6, 4, 3, 2. Leero ekirala kye bataddewo kya kutambula bibuga. Abanoonya omwoyo w'amaanyi bamuwambe nga bakozesa ebintu eby'enjawulo. Leero kya kulambiriza bigambo birungi. Bw'oba wekkaanyiza Bayibuli n'ogiganya kusomese ebyokulwanyisa bya Katonda bituweebwa era bitulagibwa biriwa byo omuntu byagwanidde okwambala. Ekisinga okubeera nga kyewuunyisa Bayibuli kyesomesa mu Lunyiriro 14 tugamba okwambala ebyokulwanyisa bya Katonda. Bayibuli emu eraga nti ne mu Lunyiriro 13 ekigambo ekyo kye kimu kiddibwamu. Mu nsomesa ya Bayibuli singa ensonga eddibwamu okusukkuluma omulundi ogumu kiba kitegeeza nti ensonga eyo nkulu nnyo era egwanira okubeera ng'ekola ki, ng'efiibwako oba okubeera ng'omuntu tagitwala nga nsonga ntono nnyo nnyini ddala. Ffe ng'ekkanisa obuwanguzi bwaffe eri obulimba obwa Sitaani bwesigamye ku nsonga egi yakuteekako ebyokulwanyisa bya Katonda oba ekyokulwanyisa kya Katonda. Bayibuli ekiyise ekyokulwanyisa kya Katonda. Kino kitegeeza nti ffe tulina kubeera nga tukozesa ekigambo kya Katonda mu ngeri eyo egwanidde okubeera ng'egobererwa nga tweŋŋanga entalo zonna ez'obulimba. Bayibuli etadde nnyo essira singa otunula ebyawandiikwa bino essuula ey'omukago olw'14-13 essira basinze liteeka ku nsonga ey'okwambala ekyambalo kya Katonda. Kino kiba kitegeeza ddala nti obukuumi bwaffe eri entalo ez'obulimba bwesigamye ku ki? Ku kigambo kyaffe. Abasinga leero abafuuse abakosefu okuva mu lutalo olw'omwoyo abagenze mu maaso n'okulumizibwa mu lutalo olw'omwoyo mu kanisa bagenze mu maaso n'okweyambula ekyokulwanyisa kya Katonda nga kye kigambo kya Katonda ne babeera nga beggulidde obulimba bwonna obw'engeri ez'enjawulo. Bayibuli egamba kwambala, ekkanisa ate yeeyambudde. Abasinga mu kanisa beeyambudde ekyambalo ekyo ekya Katonda. Singa owulira ebisomesebwa mu makanisa agasinga basomesa ndowooza z'abantu, tebasomesa kigambo, tebasomesa bino Bayibuli byetwoleka wammanga. Oli agamba nti Katonda ayina ebipya by'amulaga nga bisukkuluma ku ebyo ebiwandiikiddwa. Kyokka Yuda 3 etugamba nti bwe yali awandiika Yuda agamba nabawandiikira n'obwegendereza bwonna gwe nange tusobole ddala okubeera nga tukola ki, tulwanirira okukkiriza kwaffe okwatuweebwa omulundi ogumu. Kati kitegeeza nti Omukristaayo byonna byetaaga okumanya byatuwandiikibwa dda, biri mu byawandiikibwa, kubanga okwogera kwa Katonda okusembayo ye Yesu. Bebbulaniya 1 paka ku 2. Singa ebibeera mu Bayibuli tebikumala, omuntu n'atandika okubaako obutabo bw'asoma, busidi bw'ayaniriza, nga busidi obwo n'obutabo bugatta bugasi ku kigambo kya Katonda nga bukitoolako nga bukigattako, awo omuntu abeera atandise okugonjawo engeri ze, aba atandise okugonjawo obukodyo bwe. Abatume bwe batalambikangako nti Abakristaayo bagwanidde okuba nga bagoberera obwo. Kati leero singa obala obutabo meka obuwandiikiddwa ku nsonga ey'olutalo olw'omwoyo, buli omu alina bibye Katonda byamulaga. Busidi obuli wabweru eyo buli omu alambika bibye Katonda byamulaga. Bonna bagamba nti Katonda abalaze, wabula batono nnyo bw'ojosanga nga basigala nga beesigwa ng'abaweereza beesigwa ne babeera nga bafuukira ddala abalabirizi abakuuma ebyama bya Katonda nga tebabigasseeko, tebabitoddeeko ate nga tebabigasseeko.
Balumi 13:12 lugamba nti mwambale ekyambalo eky'ekitangaala owali obulimba bwonna tusirisa obulimba nga tuleeta amaki amazima. Tetutereza bulimba na bulimba wabula obulimba tubutereza n'amazima. Yensonga lwaki 17:17 egamba nti obatukuze n'ekigambo kyo, ekigambo kyo ge mazima. Yensonga lwaki Yokaana 8:2 egamba nti nno bwe munaamanya amazima n'amazima gannabafuula ab'eddembe. Amakanisa agasinga leero bwe tuba twogedde ddala kwabo babwana mukulu abeeyita abaweereza tebamanyidde ddala lwaki Bayibuli bwe tugamba okuyimirira mu lunyiriri olw'11 n'olw'13 n'olw'14 olw'Abefeso 6 ezimbira ensonga eyo ku nsonga ey'okwambala ekyambalo kya Katonda ekitulagiddwa mu Befeso essula y'omukaaga onyiriri 11 n'olw'13. Toyina w'ogenda kuyimirira nga tosose kwambala kyambalo kya Katonda. Toyina bw'ogenda kweŋŋanga, toyina bw'ogenda kuwangula eri obulimba obwa Sitaani ng'omuntu tosoose kuzimbibwa ku musingi ogw'okwambala ekyambalo kya Katonda. Katonda mwene atulaga nti ebinaatuyamba okubeera nga tetulimbibwa twetaaga kwambala kyambalo kye. Kati tuvudde ku oyo gwe tugamba nti yagenda otulwanira entalo zaffe ate nga byatulagira nga kapiteeni w'obulokozi bwaffe Kristo Yesu bwe tuba tuvudde ku ebyo byalagira tugenda kuwuliriza ani? Tugenda kuwuliriza ani? Kyekibuuzo ekiriwaawo kubanga gwe tugamba nti no yanwanira entalo zange, yanwanira entalo zange. Kati akulwanira entalo zo gw'ogamba nti yakulwanira entalo zo, ebimu ku bintu ebikulu eby'okubeera nga bitegeerekeka wano nti mwene yakugambye nti yambala ekyambalo kya Katonda. Kati mwene yennyini akugambye nti yambala ekyambalo kya Katonda okisudde eri, okyeyambudde, mutandise kuyingira mu butabo bw'abantu, mu busiddi bw'abantu. Obw'abantu obwo obutandibadde bubi nga bunywerera ku ebyo, naye obuyitiriza obubaka bw'omuntu, ebirowoozo by'omuntu, ebirooto by'omuntu, okwolesebwa kw'omuntu, okusukkuluma ebyo bituweereddwa. Abakristaayo bangi nnyo mu kifo ky'okubeera nga bateekesera ku byawandiikibwa n'enkozesa yaabyo ennuŋŋamu kye bagenze mu maaso n'okukola okuyitamu abasomesa ebintu ebyo, essira balitadde ku kugatta ku kigambo kya Katonda ne bakitoolako nga bakigattako, ekiviiriddemu enjigiriza zino wammanga mukutula bikoligo, tukutula ebikoligo ebyagenda mu maaso okubeera nga biteekebwa ku bulamu bwammwe okuva ku bakitammwe, okuva ku bajjajjammwe. Omuntu wa ndagaano mpya, Bakolinso 2:5-17 nga omuntu yenna singa aba mu Kristo aba kitonde kijja, ebikadde byonna nga bigenze, ebintu byonna nga bifuuse bijja, ne bakyamukutulako ebyava ku kitaawe, ebyava ku bajjajjaabe ne bijja ku ye. Lwaki? Ensonga gye tusimbye waggulu. Bali mu ssaala eya Jebezi kaakati. Ekyebyomirembe ekitabo kisomesa bulungi nnyo. Yebezi yalina embeera gye yalimu mu biro bye n'ekiyakola tekyalina nsobi, naye mu ndagaano yaffe tekikola. Kwa Bayibuli ffe tetugamba kubeera nga tusaba Katonda kugaziya nsalo zaffe, tewaliwo kyandikwa kya ndagaano mpya kitusomesa bwe tutyo. Ekyawandiikibwa mu ndagaano empya Timoseewo 6:10 kinyweza nga kiraga nti obwa Katonda kwe kubeera ng'omuntu mumativu n'ekyo ky'alina, afunye ekyokulya n'ekyokwambala, ebyo bimumale. Tetugambiddwa kugaziya kintu kyonna. Wano si waka. 18:36 Yokaana, Kristo yagamba obwakabaka bwange si bwa nsi eno. Bw'alijja ng'afuga ku nsi kuno emyaka 1,000 tujja kukoma otufuge wamu naye. Kaakano omulimu omukulu gwa kubeera nga tubulya enjiri n'okukola abayigizwa. Matayo 20:19-2, Bakolinso 2:5-2, kubeera babaka aba Kristo mu nsi yonna. Naye bino simanyi essaala eya Jebezi. Mukama tuli wano, ogaziye ensalo zaffe, ogaziye emirimu gyaffe, ogaziye kino ne kiri, ebyenfuna byaffe, amamotoka gaffe, amayumba gaffe, amakanisa gaffe.
ebintu ntwe ebyo ebiboozibozi ebyo ebitali bya bumativu ebividdemu gano kati leero bino byetuyita sima byetuulya bye bayita mega churches agagendererwa sigalamu. Twagala okulya ekyalo kino kyonna mukirya na mazima mukirya na bukodyo mukirya na bulimba. Abalwanyi ba Yesu baliwa mujje tulye ekyalo kino kyonna n'ekyalo tekiri kuliibwa na mazima bantu kusomesa kubuulibwa njira ate ne basomesebwa amazima naye kiriibwa bagaziya wabadde mu kifo ekifunda ne batandika okigaziya nga baagala bweki obugazi bwakyo butegeeza twetaaga bangi abanakijjuza ate abo bangi abanakijjuza bagenda kuviiramu ensawo zaffe zigaziwe ffe bannannyini kintu. Ekiyumba kinene ekizimbe kinene naye abali munda muli bato nnyo bawere nnyo nnyini ddala bakosefu balumiziddwa okuyita mu lutalo olw'omwoyo nti bw'okola bino n'okola ne bino ebintu bigenda kuba nga bikuterya olya kati yatula bulungi okuwatulako obulungi kusikiriza buli kintu ekirungi eri obulamu bwo. Oyagala mukyala yogera omukyala, oyagala mwami yogera mwami, oyagala motoka yogera ekika ky'emmotoka yogera ekika eky'emmotoka, oyagala nnyumba kika ki eky'ennyumba, oyagala nnyonyi kika ki ekyo eky'ennyonyi, oyagala kitundu ki oyagala ozimba yogera erinnya ly'ekitundu ekyo. Obusamize n'okulaga abantu nti no amaanyi gali mu kwatula ekyamagero kiri mu kamwako. Amaanyi agaseka ebintu ebirungi tegagenda kusobola kukola ng'oyogera ebintu ebikyamu. Mutume kyasomesa ebyo bantu kyabalo mu biro by'abatume abakola ebyo. Obukosefu buli mu kanisa bangi balumiziddwa batudde basabye essala za Jebezi babakutuddeko agantu gonna kebagamba nti gakyabaliko obulamu tebukyuse. Bakugambye gwe okuyimirira oyimirira osose n'oyambala kati olimbibwa mu lutalo olw'omwoyo kubanga toyambadde. Kati bw'olowooza nti bakuyamba okulwana n'olutalo olw'omwoyo tebambadde ate naye toyambadde. Singa omuzibe akulembera omuzibe bonna bamaliza bakoze ki bagudde mu kinnya. Matayo 15:12-13 bwenyweza. Instructor oba omusomesa akulagira ekyokola ye tayambadde naawe toyambadde nti mugenda mu lutalo lwa mwoyo mwagala mubeeko bye mukyusa mu bulamu bwammwe mu famire zammwe mu mirimu gyammwe n'ebisigadde. Ekibuzo kiri nti ayambadde tasobola kusomesa bino ntino essaala ya Jebezi, ayambadde tasobola kusomesa ntino omulokole bakyena kye bamukutulako, ayambadde tagenda kugamba nti amaanyi gali mu kamwako amaanyi gali mu kwatulako, ayambadde tagenda kugamba nti weetale tutambule ekitundu nga tukisabira olwo tuwambe emyoyo emikyamu tumanye n'omwoyo ki ogufuga muno. Ayambadde tagenda kugamba nti waayo ensigo ye y'okukiza egenda okubeera ng'emenya omugongo gw'obwavu ku bulamu bwo ne famire yo. Ayambadde tagenda kugamba togenda kubeera ng'ova mu nnaku 4 ag'okusiiba oyingire ennaku 4 ag'okusiiba oyingire ennaku 20 ag'okusiiba. Ayambadde tagenda kugamba tugenda kubeera nga tulina omulimu omukulu ogw'okuzimba ebyoto okuva wano tuli bafu. Waliwo afudde bazimba ebyoto. Ekyoto ekyasembayo Kristo we yafuuka ekiweebwayo eky'ekibi n'afuuka ekiweebwayo eky'okwokebwa eky'ekibi gwali musaalaba 19:3 n'agamba nti kiwedde. Ayambadde ekyambalo kya Katonda tagenda kwetolooza bibuga nti mutambula bibuga nga Yoswa bwe yatambula mu Yoswa essuula y'omukaaga. Ayambadde tagenda kuba na mannya nga gano nti mukutula njegere mukutula byoto mukutula. Tagenda kutandika kubasomesa kubogola ngambwa. Tagenda kubeera nga abateeka mu bintu bya kwogera nnimi ezitali wansi ow'obufuzi obw'omwoyo omutukuvu. Obukristo bufuuse buzibu nnyo eri abantu abali mu mbeera eno ey'abano be tuyita abakosefu oba abalumiziddwa okuyita mu ekyo ekiyitibwa olutalo olw'omwoyo. Bayibuli tugamba kubanga tuli bazukufu nga tuli bakalabalaba nga tumanyi nti omulaba waffe si musibe atambula nga tulina amazima ge tumanyi. Mifu abantu kye baalisomeseddwa amazima nga ekyambalo kya Katonda ate babyeyambudde bali mu bukodyo. Omubuuza obudde owayo bwenkana ki obusoma ekigambo? Tetulina nnyo budde wabula twatandise okusaba okuva ku ssaawa 1 ey'okumakya paka ssaawa
12 twatandise okusaba okuva ku saa 12 ez'akawungezi paka ssaawa 1 ey'okumakya nga tukutula kino, tukutula endagaano, tukutula ebyoto, tukutula ebintu byonna ebyayogerwa eyo n'ebintu ki ebyatulambibwako. Ensomesa ya Bayibuli eraga etya? Olina obudde? Tetuyina budde, mukwano, obudde bugenda, yingira mu lutalo. Ensonga kaakati z'owulira. So mikwano mwenna abampuliriza, toyina bukuumi bw'ogenda funa mu bifo ebyenjawulo ebyawandiikwa nga tebiina kye byogera mu ebyo ebifo ebyenjawulo byogenda amaaso n'okwenyigiramu mu ngeri emu oba endala, oba okuyita mu obukodyo obw'enjawulo bw'otaddemu nga Bayibuli tebulaga. Befeso 6:14 eraga nti stand therefore, yimirira, n'olw'ensonga eyo yimirira, having fastened on the belt of truth. Yimirira ng'omaze okubeera nga weenyweza n'omusipi ogw'amazima. Abotodde ekyama okuyimirira kwonna kwe twawuliddeko eri emabbali kwabadde ayogera nga kutambulira ku kyokulwanyisa ekya Katonda oba ekyambalo kya Katonda. Agambye ekyama kibotodde. Yimirira otya? Ng'omaze okubeera weenywezezza n'omusipi ogw'amazima. Mikwano abampuliriza mu kwagala, kubanga tugwanidde okwogera amazima mu kwagala. Singa ensomesa y'omuntu eba nkyamu, ebisigadde ne church programs ze tebiina makulu. Nkiddamu, singa ensomesa y'omuntu eba nkyamu, ebisigadde ebikwatagana ne church programs ze tebiina makulu. Muli mumuyambako kubeera nga tali board, kuba netalina budde busoma. Ate bw'aba asoma akwata ebintu n'abijja mu bulambulukufu bwabyo n'abiteeka mu kitundu ebitakolera. Yoswa kye yakola kyali kimulagiddwa. Katonda akirazeewa okuyita mu njiri ennya, akirazeewa okuyita mu mpandiika y'abatume nti abantu batambule nga beetooloola ebibuga nga bebasiriikiridde. Teri kubuulira njiri, teri kusomesa abantu mazima, then emitawaana gye gijja kukoma. Abalala tukisangawa nga abantu babogola nga mbwa, boogera ennimi kuva ku makya paka kawungeezi. Batume bakikola ddi? Abo abaali bagwirira batume babikolawa. Singa ensomesa y'omuntu eba nkyamu, ebisigadde si kikulu. Oba alina ssente oba talina ssente, oba waalinnya oba si waalinnya, si kikulu, tebiina mugaso gye tuli, kubanga kisookera ddala alina ekiri, alina ensomesa enkyamu. Omusipi ogw'amazima y'ensomesa eya nnamaddala. Era ensomesa ya nnamaddala, ensomesa y'amazima egobererwa omuntu n'okubeera nga mu Bayibuli tulagibwa omuntu okubeera nga ayambala ekyomu kifuba nga bwe butuukirivu. Ekitegeeza nti singa ensomesa y'omuntu nfu, omuntu oyo alina n'omutawaana ne ku nsonga ey'obutuukirivu. Mazima ge gasooka nga tetunalaba ekyokwambala mu kifuba nga kya butuukirivu. Amazima, omusipi ogw'amazima gwe gusooka. Ebintu byonna oba mu bufunze tusobola okugamba nti amazima ge gatusobozesa okutambulira mu butuukirivu, era buli kintu kyonna ekirala kizimbibwa ku mazima ng'ekyambalo ekikulu. Era n'obuweereza bw'omuntu yenna anaabuulira enjiri ngambadde engato ez'okubuulira mawulire amalungi n'okukwata kiziyiza ekyokukkiriza wamu n'esseppewo ey'obulokozi, byonna entandikwa yaabyo yeesigamye ku musipi ogw'amazima. So ebyo by'olaba leero njagala okugamba nti ebyo si bye biriwo kaakano. Babisoma ne basuulawo ne batandika oteekamu ebyabwe. Era abantu bonna abakosefu abagenze mu maaso n'okulumizibwa okuva mu kino ekiyitibwa olutalo lw'omwoyo, balwana olutalo olw'omwoyo mu ngeri ey'omubiri nga bayitirira ku ebyo ebyawandiikibwa, nga tebagoberera ebyo ebyatulambikibwa abatume ne bannabbi, nga bwe tulaba mu Bakonse 1:6 ne Peetero 2:3. Yensonga lwaki olya ti sitaani nkunenya, sitaani nkusiba. Ekibuzo kiri nti bw'oba olina amaanyi agasiba sitaani, lwaki n'enkya mumusiba? Ani amusumulula gwe twagala tutegeere? Leero mumusibye n'enkya ne mumusiba. Ekibuzo kiri nti ani amusumulula? Ekyo kiragira dda nti bw'omusiba leero n'enkya ne muddamu ne mumusiba, temuweereddwa maanyi. Toyina maanyi gwamusiba, n'oyo yakusomesa omusiba tagayina. Muli mu butamanya mumala biseera awali badde oyigawo ekintu. Ebitabo biri 6 mutuwateyo ekitabo mukiyige okuva edda ku ssuula esooka paka ku esembayo nga munnyonnyola lunyiriri ku lunyiri, munnyonnyoke ebintu ebyo mubivuddeko.
Wemba mubivuddeko mugenda atandika nti sitaani nkusiba, sitaani nkunenya. Bayibuli eraga nti mubeere bazuukufu era bakalabalaba, kubanga omulamu mmwe awuluguma ng'atambula anoonya okulya. Kati bw'abanga awuluguma ng'atambula ani kitegeeza nti si musibe. Kati gw'ogamba nti omusibye ate Bayibuli egamba atambula. Ate mugamba nti musibi ate Bayibuli eraga mu Kubikkula essuula ya 20 osooka paka olwokusatu nti tagenda kusibibwa paka olunaku luli nga tugenda okuyingira mu kufuga kwa Mukama waffe Yesu ku nsi kuno emyaka 1000. Olwo sitaani agende mu maaso n'okusibibwa asuulibwe mu bunnya obutaliiko kkomo emyaka 1000 nga tatambula ku nsi kulimba bantu. Naye kaakano okuggyako post millennium teaching oba ensomesa egamba nno gye twayingira dda mu ki, sitaani tagenda kusibibwa paka ekiseera ekyo nga kituuse. Kaakano akyali wa ddembe nnyo okwetala. Ekyangu ky'osobola okukola ky'ekyokugondera Yakobo 4:7 egamba kakkanira Katonda, ziyiza omubi n'omubi anala. Tuziyiza muziyize, tumuziyiza tutya? Nga tugondera Katonda n'ekigambo kye. Bye biri bye twategedde. Yambala ekyambalo kya Katonda, teekako omusipi ogunyodde obulungi nga gwaki gwa mazima, oyolekere ng'ozaako ki ekyambalo ekyaki ekyobutuukivu mu kifuba, olozeeko ki ekyokuziyiza ekyaki ekyokukkiriza, olozeeko ki oyambale, weteekere oyambale seppeewo ey'obulokozi, then n'ebisigadde. Naye kuuli abantu nga baboggola nga mbwa batambulira ku mavivi okuva ku nsonda eno paka ku nsonda eri ekizimbe nti bali mu lutalo balwana, ng'oli bwabagamba nti olina ky'oli okumpi okuzaala. Njagala okugamba olunaku olwaleero olina ky'ozaala. Ozaala amaka amalungi, ozaala abaana abalungi, ozaala amawanga, ozaala bizinesi. Abadde tatambulangako mu mawanga aga China, Dubai, oli bizaala sawa zino. Ozaala ki? Oli musajja ozaala ki? Waliwo ebintu abantu bali bagamba okuzaala nti bali mu lutalo lwa mwoyo, balina omusajja ozaala ki? Muli mu kusaba ate oli kuzaala. Kiki ekigenda maaso awo? Olutalo kyolwo. Olaba abantu ebafuusa abakosefu, olaba abantu bwe balumiziddwa nti bali mu lutalo, bali mu ndagaano z'omunnyo, abalala bali kufuuyibwa ku mitwe. Katonda yekka lubereberye 2:7 yafuuwa mu nnyindo ez'omuntu gwe yali atonze, omuntu n'alyoka afuuka ki? Emmeme ennamu. Abalala nti nno balina kye bali okusumula ku bulamu obw'abantu. Kiki ky'osumula ku bulamu obw'abantu? Waweebwa buweebwe, weesige Katonda. Tolina ky'osobola gabira muntu, no kiva ku gwe okiteeka ku muntu. Katonda yekka bwe gaba amaanyi yagagaba. Naye teriyo muntu nti alina ekintu ekiri ku bulamu bweno. Olunaku olwaleero nga tuyingira mu lutalo luno olw'omwoyo, waliwo ekiri ku bulamu bwange kyengenda okubeera nga nsumulula ku bulamu bwo. Talina maanyi n'ekyo kyagamba nti ekiri ku bulamu bwe ng'asomesa ebyo. Omuntu yenna ayogera ebintu ng'ebyo, ekiri ku bulamu bwe bwe butamanya bw'ayagala okubeera ng'akusomesa. Naye omuntu okuteekako emikono nti bw'akuteekako emikono waliwo ekiri ku bulamu bwe ekigenda okubeera ku bulamu bwo, abeera akulimbye. Deliverance. Odelivaringa kinga 8:36 egamba abo bonna omwana bafudde ab'eddembe babeera baddembe ddala. Mikwano, twekkaanye tutegeere endagaano mwe tuli, tutegeere bye tulina okugobera ne bye tutalina kugoberera. Ekkanisa mu kifo ky'oteeka essira mu kubeera nga emenya ebirowoozo ebikyamu, bino ebigo bye tuzimba mu ndowooza zaffe nga bya nsomesa nkyamu, n'agalowoozo ge tuzimba muli nga gakyamu, nga tukakkanira Katonda, nga tubiwamba ebintu ebyo byonna, nga tweyambisa ekitala eky'omwoyo okuba nga bigondera Kristo. Kaakano ekkanisa yeeyambudde ekyambalo kya Katonda, yeeyambudde ekyambalo kya Katonda. Mu butamanya ekkanisa egenze mu maaso n'okuzimba ebyo byegwanidde okumenya olw'amaanyi ga Katonda, nga eyimusa ebirowoozo byayo ebitalina kakwate na nsomesa ya Bayibuli. Y'ensonga lwaki tulina abantu bangi abakosefu abagenze mu maaso n'okuba nga balumiziddwa okuyita mu ekyo ekiyitibwa olutalo olw'omwoyo, kubanga tebamanyidde ddala ekigambo kya Katonda kye kitalo eky'omwoyo kye tweyambisa okubeera nga tusiirisa obusaale n'obulimba bwonna obw'omulabe Sitaani. Ensonga enkulu, ssebo n'ennyaba mpuliriza, yeesigamidde ddala ku kubeera nga obukulembeze obunene bwe tulina mu kkanisa leero tebuli mu mbeera eyo gy'osobola ogamba nti ya mulembe. Y'ensonga lwaki
tulina ensomesa enkyamu eziyingidde ekkanisa ezigenze maaso n'okukosa abantu abali mu kkanisa, kubanga ekyokuziyiza kyabwe eri entalo ez'obulimba kiri wansi nnyo, kubanga batono ku bo abasomeseddwa engeri y'okwawula ebintu ebikyamu ebyo mu kubeera nti balina okumanya kutono. Ate bw'oba alabula okulabula ng'ogezaako okutereeza ekikyamu ekiba kisomeseddwa, gwagezaako okutereeza ekikyamu n'amazima, olabibwa ddala okubeera nga ekintu ky'okola si kyakwagala. Abantu beegulidde obulimba ne baagala obulimba okusinga ekintu ekirala kyonna. Osinsikana omuntu n'akuyita n'agamba oluganda mazima, ogenda otunulayo olaba omutegeera, ng'omubuuza ekibuuzo nti ssebo ampise ate gwani, akugamba munnange erinnya lyange nze George, n'omugamba George twali tusinsikanyeeko wa, atandika okugamba tonzijukira nze wagune, nga yenna akyusekyuse, feesi ekyusekyuse, n'omubuuza kiki ekikulya. Muganda wange ennaku zino tuli mu lutalo lw'omwoyo lw'amaanyi. Twambuse mu mambuka ga Uganda, mu Maserengeta, mu bukiikaddyo ne mu bukiikakkono obw'eggwanga lyaffe, nga tugenda mu maaso n'okwenyigira mu lutalo lw'omwoyo, tunoonya wonna wayinza okuba nga wali ensibuko ey'amaanyi ag'omulabe Sitaani okubeera nga tugawamba, eggwanga lyaffe litereere, famire zaffe zitereere, emirimu gyaffe gitereere, omuntu nga yonna feesi yeenyizenyize, emimwa gyonna mikalu, tategereka kwegamba ebintu ebakola bibalwanyisa bo bennyini. Enkola yaabwe si nnungi gye bali, ebafuukidde embeera etali nyangu. Abantu ne bawugana okuva ku makya paka ssaawa meka nti baatula bintu birungi, ssente bakola nkole ssebo oba nnya bampuliriza. Ogenda n'okola n'emikono gyo, Katonda naawe omukisa omulimo gw'emikono gyo, oba mutono oba munene, nga weesiga Katonda, si kuŋŋaana n'abalala abatalina byakola ne mutandika kugamba nti mugenda kwatula mayumba, mugenda kwatula bufumbo, mugenda kwatula simanyi ebintu ebikwatikako. Buli kimu kirina ekiseera kyakyo. Imiria mu kifo Katonda wakutadde, bwe guba mulimo gukole na buvunaanyizibwa. Katonda mwesigwa, yamanya amagenda go. Okuŋŋaana wamu n'abooluganda nga mukkiriziganya mu ssaala ey'okukkiriziganya si kibi, n'ekyesigame ku ebyo ebitulambikiddwa mu byawandiikibwa, si kuyitirira ku ebyo ebituwandiikiddwa mu byawandiikibwa. Abantu bafudde amaloboozi. Abaami abawasa abakyala nga boogera bulungi, abakyala kati boogera nga basajja. Bino bya nsonyi bassebo ne bannyabo. Omubuuza wabaaki eddoboozi ti munnange ndi mulwanyi wa Yesu, ndi mulwanyi wa Yesu. Mubuuza eddoboozi lyo bw'etyo eryali nti nedda, obulwanyi bwa Yesu buntusiza ku kino. Tetulabako abatume n'ababagoberera oluvannyuma nga bavuddewo nga basomesa ebintu ng'ebyo, ti abantu bagenda kufiirwa maloboozi gaabwe. Engeri ennyangu eya Bayibuli eviiriddwako katutandise gunjawo ebintu, enkola ez'abantu ate tezitukoze bulungi, zirwazizza abantu bafudde nga bafa bisiibo, bafa alusaazi, bafa endwadde ezitategeerekeka nti bali mu lutalo lwa mwoyo. Bugagga, ebintu ebikwatibwako, baami bakyala abaana basse abantu mu kkanisa nga babanoonya mu ngeri Bayibuli gyetalagira. Ebintu byonna by'olwanira bya kiseera buseera. Lwaki teweesiga Katonda n'ekigambo kye n'ogondera ebyo ebituwandiikiddwa mu byawandiikibwa n'obeera nga byogoberera? Tunuulira Yesu ayanukula atya eri obulimba obwa Sitaani. Luka essuula ey'okuna. Abatume, bikola batume 16-17, Pawulo bw'agenda mu bantu abali balimbiddwa ennyo nga bali mu nsinza y'ebibumbe n'ebisigadde yakola atya? Bwe yalina okwetaaga Bafiripi essuula ey'okuna, Pawulo awandiika atya? Bwe yalina okwetaaga okw'enjawulo n'okusinsikana n'emitaano egy'enjawulo gyasinsikana mu buweereza, Bakolinso 1:11, ayanukula atya? Abasesalonika abanyigirizibwa ennyo mu Basesalonika ekisooka essuula ey'okusatu bayanukula batya eri embeera ezo? Pawulo ye abaddamu atya? Yakobo essuula esooka eyogera otya ku mbeera ey'okunyigirizibwa, embeera ey'okugezesebwa? Agamba Abakristaayo balina kwanukula batya? Singa ebintu byonna tebifiibwako bulungi, abamu bafa n'ennaku zaabwe tezinnatuuka, abamu ne batambula mu bulamu obw'Ekikristaayo nga beevuma bwevume, oba abantu
b'omu famire zaabwe nga beevuma bwevumya abantu bye bayingiramu n'okubeera nga bamalamu amaanyi abalala abaali badde nga bakola batya nabo mu ngeri emu oba endala balowooza nti obukristaayo y'engeri entuufu omuntu gy'alina okugoberera. Bassebo ne bannyabo bwe tuba tetuzeeyo ku musingi gwa bayibuli tugenda kulowooza nti tuli kulwanyisa sitaani nga tumwongera maanyi. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omuntukuvu kubeere eri mmwe mwenna emirembe gitaggwaawo. Amiina.